Eno ye program yo ensulo eyenkya wano ku 3 ABN TV. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Omuddu wa Mukama mu kitabo kya Isaaya essula 42:8 ayogera ebigambo ng'akakasa obukulu bwa Katonda. Tinze Mukama eryo ly'erinnya lyange, n'ekitiibwa kyange sirikiwa mulala, newankubadde ettendo lyange okuliwaayo eri ebifaananyi. Mukwano gwange, Bayibuli ekakasa Mukama ly'erinnya lye, oyo yakola eggulu n'ensi, eyabamba eggulu okutali mpagi, ateekateeka obulamu bwaffe, atwambaza, abukeesa ate n'abuzibya, atonyesa enkuba omulungi n'omubi, oyo ye Katonda waffe. Leero akyabeezezaawo obulamu bwo, akyakuwadde omukka mu nnyindo zo, oyo ye Mukama. N'olwekyo agambye oyo ye Mukama ly'erinnya lyo, agwanidde okufuna ettende erimugwanira mukwano gwange. Agambye ekitiibwa kye tekiweebwa mulala. Toddiranga kitiibwa kya Katonda kukiwa mulala. Toddiranga kifaananyi kya Katonda, kitiibwa kya Katonda kukiwa eri bifaananyi. N'otandika okusinza ebintu ebitali Katonda. Mukwano gwange, olunaku olwaleero fumiitiriza ku kiki ky'osinza okusinza. Ky'osinga okuwa obudde okukira Katonda, oba osinza kifaananyi. Mukwano gwange, Mukama akumpera omukisa, osalewo omalirire okusinza Katonda omu ow'omuggulu, kubanga oyo ye Katonda waffe era ly'essuubi lyaffe era bwe buwanguzi bwaffe. Oyo yakomawo okututwala mu nsi ensuubize. Ekitiibwa kye tekigabanirwa muntu mulala yenna. Togezangako okugabanya ekitiibwa kya Katonda. Katonda yagwanidde okuweebwa ekitiibwa emirembe n'emirembe. Era lunaku lumu buli vviivi ligenda kuvunnama mu maaso ge. Mukama akumpera omukisa. Atenderezebwe Mukama kubanga awulidde bye musaba. Omwagalwa mpuliriza wasuza otya nno kubuuzaako si mulala ye Ssaalongo Kasolo Emmanuel, omuweerezaawo mu disitulikiti y'e Wakiso, Mutwale eri Katoolingo. Njagala omukisa guno okwebaza Katonda abukeesezza ne tuba nga tukyassa omukka ogw'obulamu era nga naffe tubalibwa ku abo abali mu nsi ey'abalamu. Gwe omulabi wa 3 ABN era atagivaako, Mukama akuwenye omukisa. Naawe yeenywereza ku nsulo ey'enkya, Mukama ataakuwa omukisa. Buli lw'ogolokoka n'olowooza okubaako ky'otandika okukola naye n'oga nti ngwana kusookera ku nsulo, mbeeko emmere ey'omwoyo gye nfuna, naawe Mukama akuwenye omukisa. Ate naawe atwala amawulire amalungi n'ogagabanako ne banno abalala ku mikutu egy'enjawulo ya Facebook, Twitter, YouTube n'ebirala, naawe Mukama akuwe omukisa ng'otegeeza ku balala ku mawulire amalungi. Naddala ag'ensulo ey'enkya, okukeera okulya ekyenkya eky'obulamu obw'omwoyo kikulu nnyo.
abantu abakola mu bitundu ebyenjawulo bakeera naye bwe bw'osalawo okukeerera ku kyenkya ky'ensula y'omwoyo Mukama akuwenye omukisa. Katwebaze enkyene ya leero nga tugenda okwogera ne Katonda waffe. Katonda waffe omukulu, n'enkyene ya leero tukwebaza kubanga okyatuwadde omukka omulamu. Jangu oyogere gye tuli, oyogere naffe okuyita mu kigambo kyo bwetyo bwe tusabye okuyita mu Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina. Gwakeera ku nsulo Mukama akuwa omukisa. Webale obutagivaako era agyekuumirako buli lunaku. Webale kubanga ojjumbira buli lunaku okubanga okeera n'obeera ku nsulo ey'enkya. Naawe atannaba kugizuula nsaba ogyekwate ate ojjukire nga buli lunaku okufuna ekyenkya. Abantu eyo gye bakolera ne mu maka gaffe tukeera okulya ebyenkya eby'omubiri, tulya ebyenjawulo okusobola okubeezaawo omubiri. Naye n'omwoyo gaffe bwe guli, bwe tukeera ku makya, tukeerera ku nsulo ey'enkya okuguliisa ekyokulya eky'omwoyo, nagwo gubeera mulamu. Ekyokuyiga kyaffe eky'olwaleero kiriko omutwe ogugamba nti resistant. Olwaleero twagala okumanya resistant kye ki, kye kitegeeza n'amakulu gaakyo. Omuwandiisi waffe agamba nti olw'okulabika kw'eddagala erijjanjaba endwadde ez'obuwuka kyategeeza nti endwadde nnyingi zimaze okufunirwa eddagala, naddala ezo ezaali ziruma abantu mu mbeera za bulijjo, era ezimu zaakendeera. Naye ekiseera bwe kyagenda kiyita zaafuuka ezitakyasobola kuwulira ddagala, n'ezaali ziringa ezimaliddwawo ne zizuukuka okuddamu okubonyaabonya omubiri gw'omuntu. Era kyatuuka ekiseera nga n'eddagala eryali likoleddwa terikyayinza kuziwonya yadde okukola amakulu. Ekintu kye kimu era bwe kifaanana n'eriffe abantu. Mu mbeera zaffe ez'omulamu obw'omwoyo, bwe tukola ebibi mu bulamu bwaffe nga tutandiikiriza, kibanga ekyokusaagirira era lubanga olusaago. Naye mwana wattu bwe kigenda kikula, kiba omuntu n'emmeeme ye tekyatya nga takyekanga, anti ekibadde ekiwoomereze nga kizadde enkenku nga takyalina kyatya. Basebo ne bannyabo, obuwuka okuba nga bumanyidde eddagala nga ne bwomira otya tebukyasobola kugenda, kiba kya bulabe ddala nnyo ddala. N'omuntu bw'aba anywa omwenge atandika n'eccupa esooka nga ne yeebuzaabuza aba ng'asaagiriramuuko. Mwana wattu bw'alemerako ng'agenda anywa afuukira luddala lujuuju waddanga, nga n'obucupa tebakyamubalira, nga takyanywa wabula awuuta buwuusi. N'abavubuka abatandikiriza embeera emize egimu emibi, mpola mpola gyatandikiriza n'omunwe gw'ataaba gumu. Era ogwo omunwe gw'ataaba guyinza omulwaza endwadde, naye bw'amanyiira n'ayongera okunywa, n'anywera ddala, agenda okuba nga takyalowooza na ku ndwadde zivaamu, wabula nga tafaayo
akommonta bukommonsi segaleeti n'afuuka ekirala. Nabwe kityo n'obulamu bwaffe obw'omwoyo bwe buba tutandiikiriza mpola n'okulimbiikiriza mpola, kigendera ddala mu maaso ekifuuka endwadde enzibu okuwonyezeka, oba eyalina emmeeme etya ng'ogumye oba ng'ogubye. Bassebo ne bannyabo, okuresistinga eddagala, abasawo bwe bajja bakujjanjaba, omubiri muli ne guba nga eddagala eryo terikyakola, mwana wattu obuwuka bujja ne bwerigisiza mu mubiri nga ne bw'obukuba eddagala eryenkanawa nga tokyayinza kubaako ky'okyusa. Nabwe kityo emibiri gyaffe n'embeera zaffe bwe zigenda zitandika okugumira embeera gye ziyitamu, zifuuka resistant eri ebintu ebimu. Kya butonde okumanyiira ekibi naddala, kubanga ebikivaamu bitera obutalumizaawo mubiri mangu, era bitera obutanyiga nnyo mangu muntu okukirabirawo. Nabwe kityo Yokaana gwayogerako mu Yokaana essula 12 olunyiriri olw'omukaaga, bwe tusomayo Yokaana essula 12 olunyiriri olw'omukaaga, Yuda yatandiikiriza mpola. Yokaana essula 12 olunyiriri olw'omukaaga agamba, kale yayogera bw'atyo si lwa kulumirwa baavu, naye kubanga yali mubi. Ye yakwatanga ensawo n'atwalanga bye yateekangamu. Yuda yali mukwasi wa nsawo, yatandika mpola mpola obutaba mwesigwa, naye kyekitono teyalowooza nti oba oli awo kirinza okumutuusa ku mutendera ogw'okulyamu Mukama waffe olukwe, n'atuuka n'okuttibwa oba obulamu bwe okusaanyizibwawo. Yatandika nga asaagirira obutaba mwesigwa. Yokaana kyayogerako wano nti kale yayogera bw'atyo si lwa kuwulirwa, si lwa kukwatirwa, si lwa kulumirwa baavu, naye kubanga yali mubi. Yakwatanga ensawo n'ebyeye mu nsawo, yabeera atali mwesigwa ku byo. Mpola mpola kibi ne kigenda nga kikula, obubadde obutali bwesigwa, n'afuuka omuli w'enkwe. Bw'atyo n'alya Mukama waffe Yesu olukwe, n'atunda obulamu bwe paka Mukama waffe Yesu bwe yattibwa. Yuda teyalowooza nti kiyinza okumutuusa eyo, era mpola mpola obujeemu bw'atandika mpola mu mutima gwe, naye n'awunzika ng'ate afiiriddwa obulamu bwe. Nabwe kityo nga bwe tukisoma mu Bubuulizi essula 8 kikakasibwa olunyiriri olw'11 bw'ayogera nti, Mubuulizi essula 8 olunyiriri olw'11 agamba bw'ati, Mubuulizi essula 8 olunyiriri olw'11 agamba nti, kubanga omusango ogusalirwa okukola ekibi tegugumiikirizika mangu, omutima gw'abaana b'abantu gweyongerera ddala mu bo okukola obubi.
buli kintu lwe kirwawo ekibadde ekitono kigenda kigejja, kibadde ekyokusaagirira ne kigenda nga kifuukira ddala ekinene. Ebibyo ebitonotono ng'okulimba, obwenzi, ettemu tebitandikira ku mutendera munene, bijja mpola mpola. Omuntu n'akola ekintu, mu kusooka omutima guyinza okwekanga n'okwesisiwala, naye mwana wattu bw'agenda akikola, akimanyiira, kigenda kikula mu ye n'afuuka resistant, nga takyalina kyatya, takyalina kimukanga nawadde okumukwasa ensisi, wabula nga mumalirivu okukola buli kintu mu ngeri yakyo nga bw'aba alabye. Okukola obubi bitandika mpola mu mitima gyaffe, gamba ng'okwerowoozaako okulowooza nti gwe oli wa kitalo okusinga abalala, okulowooza nti gwe asaanira ebirungi byonna okusinga abalala, okutwala ebyo ebitali bibyo n'olowooza nti abalala tebabyagala. Naye kireeta mpola mpola omutima gw'omuntu okutuuka mu ssa nga tasobola kukyuka, oba nga tasobola kugunogera ddagala, nga bwe twalabye mu ntandikwa nti obuwuka obuleeta endwadde bwe bugenda bumanyiira eddagala bufuuka resistant. Nabwe kityo naffe ekibi bwe tweyongera okukikoleramu, okukimanyiira, tutandika okufuuka abali resistant eri ekibi. Ekituufu era kikakafu nti obulamu bwaffe obw'omwoyo busannyalala, era kyennyamiza gye tuli nti amaanyi ag'obuwanguzi eri ekibi gatandika okuggwamu mu ffe. Ebikemo ebibadde ebitono ne biba nga bituyinza amaanyi, nga tetukyalina maanyi ga bwakatonda ge tuyinza kuba nga tukozesa. Naye ekyessanyu kiri nti Mukama waffe abaawo era waali mweteefuteefu okutuwanguza eyo embeera eyatandika ng'ey'okusaaga, eyatandika ng'ey'okubalaata, nga kakati efuuse namulanda nga tekyayinza kuwonyezeka. Naye omwagalo ali ku nsulo ey'enkya olunaku lwa leero, njagala okutegeeza nti waliwo amaanyi ga Katonda agasobola okuwanguza ekibi. Amaanyi ga Katonda ago gasobola okuzzaawo endowooza empya mu bulamu bwo ne mu bulamu bwange. Gakyayinziza ddala era n'okutereeza buli kimu ky'olabanga ekyasoba. Waliwo w'oseeredde, waliwo w'olemereddwa, waliwo w'olabanga ekyamazima amaanyi go tegakyayinza, waliwo w'olaba ng'ofuuse resistant, waliwo ekyamazima ebitumegga mu bulamu nga tutambula, nga ne bw'ogolokoka ogolokoka nakyo, nga ne bw'ewebikka weebikka nakyo. Lugero lwangu lugamba nti ow'omuze mubi buli gy'agenda agenda nagwo. Naye n'ebimu ebiri ku mitima gyaffe, ebiri mu bulamu bwaffe, ebitali birungi bifuuse resistant mu bulamu bwaffe, ng'olaba tokyayinza gy'ogenze wala nnyo, tokyayinza kudda mabega, ng'olaba n'amaanyi agakikyusa tekikyasoboka. Naye njagala okuwa amawulire ag'essanyu nti waliwo amaanyi ga Katonda agakyusa endowooza. Bw'ogeekwata, bwe weewaayo mu mikono gya Katonda, bwe weewaayo obulamu bwo, Mukama asobola okukyusa obulamu bwo, asobola okuzza obuggya, asobola okutereeza ebyo ebibadde bifudde mu bulamu bwo ne biddawo ne bikola. Endowooza enkyamu ezibadde zikuyingidde nga zimaamidde obulamu bwo,
Katonda asobola okuzikyusa. Abadde aweddemu essuubi ng'era tolina lugendo, Katonda asobola okukukyusa. Waliwo ebibaawo mu masomero eyo, obaana nga batandikiriza mpola mpola ng'ab'emikwano nga bazanyiikirira n'ekibi, naye nga gye kibatuusizza wala. Ne kituuka okulya essomero lyonna, naye nga balaba tekikyayinzika. Baana mmwe kikyasoboka mu maaso ga Katonda. Mukyala gwe ali eyo, kikyasoboka mu maaso ga Katonda okulaba nga newankubadde wennyikidde nnyo mu kukola obulogo, otaddeyo omutima gwo n'ebirowoozo nga watandiikiriza mpola kutwala nkoko ng'olowooza byakusaaga, n'olinnya n'ogenda ku mbuzi, n'olinnya ng'otuuse ku muntu, wasaddaaka ne ku muntu, ng'olaba tekikyayinza. Omwagalwa, mpuliriza, njagala okutegeeza ku nsulo eno ey'enkya kikyayinzika. Waliwo amaanyi ga Katonda agasobola okukyusa. Omwami gwa mpuliriza, watandika mpola mpola nga biringa byakusaaga. Omukyala eyali omu muwezezza babiri, kati ne boolina mu nkukutu tosobola kuboogera, tosobola na kubabala. Olaba nga tekikyasoboka kubeerawo nga toli olina omu. Naye omwagalwa, njagala okutegeeza nti wakyaliwo amaanyi ga Katonda agakusobozesa okukyusa olutambi olwo. Wakyaliwo amaanyi ga Katonda agasobola okukyusa obulamu bwo ne budda bujja. Wakyaliwo amaanyi ga Katonda agasobola okukuzzaawo n'oddamu n'otandika. Mwana gwo omuwala, olaba nga kyakusaagirira ng'ozannyiikirira n'omulenzi, n'ofuna olubuto olusooka n'olugjamu, n'ofuna olwokubiri nalwo n'olugjamu, kati ofuuse kafulu mu kuggyamu embuto n'okutemula. Njagala okutegeeza, bazadde bayinza okuba tebakimanyi, naye nga gwe mutima gw'okimanyi. Bantu abalala bayinza okuba tebakimanyi, naye nga gwe by'oyitamu obimanyi. Omwagalwa, mpuliriza, wakyaliwo omukisa, wakyaliwo amaanyi ga Katonda agasobola okukyusa ne gatandulula embeera eyo. Ali ku nsulo eya leero, kyetutuleeta wano era kyekitukeeza wansi w'ebigere bya Yesu, okumutegeeza ebigambo ebyo byonna, okumutegeeza ebituzitoweredde mu bulamu, ebifuuse resistant eri obulamu bwaffe, nga tulaba tebikyayinza, ng'olaba ne bw'ofukamira okusaba olaba eddagala ly'okusaba terikyayinza. Otandika mpola mpola ng'onyooma omwami wo, omutyoboola, naye gye mutuuse nga kaakano olaba tekikyayinzika. Omwagalwa, njagala okutegeeza, bw'ojja wansi w'ebigere bya Yesu ku nsulo ey'enkya n'omutegeeza, bisobola okukyuka. Bw'ojja wansi w'ensulo ya Mukama waffe Yesu, bisobola okukyuka. Akyayinza okuzzaawo olutambi lwo ne lubeera lulamu. Watandika mpola mpola ng'olowooza ng'ebyokusaaga, onywedde giraasi emu, cupa kati onywa kuleeti, olaba ng'ekitakyasoboka okwali okusaagirira. Mwagalwa, njagala okutegeeza ku nsulo eno ey'enkya kikyayinzika. Mukama akyayinza okukyusa obulamu bwo. Otandika mpola mpola nga biringa ebyokusaaga, naye kakati kifuuse resistant. Tosobola kubeerawo nga tofuuye ku sigala, tosobola kubeerawo nga tonywedde ku mwenge, tosobola kubeerawo nga tosuze na mukazi mulala, tosobola kubeerawo nga toloze, tosobola kubeerawo nga toyombyeko. Njagala okukutegeeza kikyasobokera ddala, era okyasobola okubeerawo ng'ebyo byonna tobikoze. Katonda akyasobola okuzza obulamu obujja, obubadde bufaafaaganye, obubadde bwonoonese. Muganda wange, mwannyinaze, ne buddawo ne bubeera bujja. Teri kiri resistant mu maaso ga Katonda, teri kiri resistant Katonda kyatasobola kukyusa, kubanga amaanyi agakyusa agalina, n'obuyinza abulina, na buli ngeri yonna ey'omubi
asobola okujaŋŋanga n'agiwangula era n'akuwanguza. Ku nsulo eno ey'enkya ng'okeera okutambula okugenda okuyiiya, ng'okeera okutambula okugenda okukola, ng'okeera okutambula okutandika obulamu bwo bwonna olunaku olwaleero, weeteeke ku bigere bya Yesu akyuse ebyo byonna ebibadde resistant. Ng'okola mu mirimu, okola mu butale, okola mu mbeera ez'enjawulo, ng'olabira ddala nti oteekwa kukolera ku ddogo. Njagala okutegeeza Mukama wange nti Katonda akyayinza okukuwanguza newankubadde nga toloze. Katonda asobola okukyusa obulamu era n'obeerawo ng'oli musanyufu, ng'oli wa ddembe, ng'omwekutteko ebyo byonna ebiri resistant: ddogo, bwenzi, bukaba, mwenge, sigala, kuyomba, kutemula, kukola buli kintu kyonna ky'olaba nga kiri resistant. Njagala okukoowoola ku nkyene ya leero bw'omuwuliza wa 3ABN nti Mukama asobola okusimbula ebyo ebiri resistant. Mukama asobola obbijjawo n'obeera muwanguze n'okukirawo. Nsaba Mukama akuwa omukisa. Weebale kubanga oteze ensulo ey'enkya. Weebale kubanga onyweredde ku mukutu guno. Nsaba Mukama akuwa omukisa. Yongera okutega n'okuwuliriza ate obubaka buno oyongera okugabanako n'abalala. Mukama akuwa omukisa. Naye katusabe, katwebaze nga tugenda okutandika olunaku lwonna tutambule n'omukisa gwa Mukama. Katonda waffe muyinza byonna tukwebaza olw'okuba oyogedde naffe. Waliwo ebifuuse resistant mu bulamu bwaffe nga tulabira ddala nti tebikyayinza kukyusa, naye tutegedde nti amaanyi ge agakyusa gakyaliwo. Agazze gawanguza abalala naffe gayinza okutuwanguza. Agazze gakyusa ebibadde ebibi n'obifuula ebirungi. Abagumba Katonda wange n'obafuula abazadde. Ababadde balujuuju waddanga Katonda wange n'obafuula ababuulizi b'ekigambo kyo. Ababadde abenzi tulabye ng'otujjanjabye ate otuwonyeza. Katonda waffe kyetuva tukwekwatako, kyetuva tujja wansi w'ebigere ebyo, otufuula abawanguzi, otujjanjabe, byonna ebibadde resistant biggweewo mu bulamu bwaffe. Tukwebaza Yesu kubanga owulidde okusaba kwaffe. Bwetyo bwe tusabye okuyita mu Kristo Yesu Mukama waffe. Weebale nnyo omuwuliza era omulabi wa 3ABN. Beera bulungi, Mukama akuwa omukisa. Atenderezebwe Mukama kubanga awulidde bye musaba.